Mpuliriza kusenga Faith 256 mwebale kumpuliriza mwebale kwekuumira ku banywanyi bange. Ate na subscribinga simanyi kyolinda subscribing obeere ng'otwegattako. Famire yaffe nnene wano waliwo buli kimu okwebuulirira okusikina eby'omu kisenge buli kimu ddagala buli kimu ojja kuba kisangawo wano. Mu vidiyo yaffe ya leero njagala twogere ku mutima gw'emmana. Obadde okimanyi nti emmana erina omutima oba obadde tokimanyi? Omutima gw'emmana kye ki? Nga tukitadde ekyebbali njagala tutunuulire ebitundu ebiri mu mmana oba ebitundu eby'enjawulo ebikola emmana. Abakyala abali eyo abamu sigambye ffenna osobola osanga omuntu nga tamanyi kitundu ki kikola mugaso ki kinyamba ki. Nga omukyala omutadde ebbali abasajja mmwe mumanyi kimu abasinga mumanyi kituli bwe muyingiza embolo ne mutuzina ebyo ne biggwa. Naye ng'ate munnange emmana eyo yeetaaga n'ogiwa obudde n'ogisoma n'ogitegeera awo akazanyo we kajja okubanyumirwa n'omukyala waako akutenda obukugu. Njagala tutandikira ku musino kubanga omusino gwe ntunuulira nnyo era gwe mmanyi gwe mpa enkizo oba gwe mpita omutima gw'emmana. Kubanga omusino gwo gw'olaba gulimu obuswandi obusitula obwagazi bw'omukyala. Bw'osanga omukyala nga bw'omukwata ku musino takyukako, sijja kugamba nti alina ekikyamu naye simanyi kimuliko oyo. Kubanga nga bw'olaba omukira gwo waggulu wano eno gye gusembera nti tebasobola kugukwatako n'osigala kyekimu. Bwe kityo nno bwe kiri ne kuffe abakyala. Omusino guno gutuyamba okuba nga gusitula obwagazi bw'omukyala. Ate bw'osanga omusajja amanyi okuzina obulungi emmana, amanyi n'okuzannyisa omusino gwo, gusobola okuyamba okuba ng'otuuka ku ntikko. Gwongera obwagazi, gwongera essanyu, gwongera obuswandi. So omwami yenna ali eyo ng'oli muzinyi wa mmana oba ng'olina omwagalwawo nga mutera okwerya, badde nkusaba owuliriza odiyo eno bulungi nnyo. Bw'oba oli ku vidiyo kirabe bulungi nnyo owulirize era oggyemu ekyokuyiga. Omusino bwe muba mwezina nabagamba nti mu vidiyo zange ezo enkadde ntera nnyo gukoonako nti oguwanga nnyo obudde muleme kubeera nga mufa ku kituli kyokka n'obeera nga kyofaako ennyo. Omusino bw'obanga oguwadde obudde gusobola okuwa okumazisa omukyala okumutuusa ku ntikko. Ng'omusino tugutadde ebbali njagala tutunuulire kabojjambolo. Akabojjambolo kitundu ekiri mu mmana naye kano eno ko omusajja okukakoonako ebiseera ebisinga bw'aba akakoonyeeko kisobola n'okuviirako okunyampa. Bw'oba wali ozinnyeko omukyala n'anyampa oba n'afulumya omukka ogwo ogw'okunyampa si nti aba anyampa biki oba omuzinye n'okuwonaku kye bayita akabojjambolo. Waliwo tribe emu gye mmanyi gye saagala kwogera kuba siri waayo nga bo bw'oba nno omuzinye n'otuuka awo munaye nkubuulire akeera ku makya n'akuttira enkoko n'akwebaza okubeera omusajja amanyi by'akola. So waliwo akabojjambolo kasangibwa mu mmana. Bw'oba ozina omukyala emmana bw'oba ogizina togizina ng'asoggola lumonde, gizina oddeko mu sides, gizina oddeko wakati, gizina ogikube mu bbalibbali kwegamba kikusobozesa exploring ebitundu by'emmana n'oba ng'otuuka mu bisenge bye nga okutuuka buli wamu ewatali kulekayo wantu wonna kubanga obwagazi bwaffe bwanjawulo. Nze wancamula si we wacamula Oliver, si we wacamula Sarah, si we wacamula Esther, si we wacamula Eva, si we wacamula Aisha. Tuli banjawulo abakyala. Buli omu alina w'osobola omukoona n'agamba kyekyo. So kyovula nkugamba nti bw'oba ozina emmana togizina nga osoggola busoggozi. Zina nga weetooloola, zina nga olambula ng'omuntu agenza okulambula munno. Naye munno n'akuwa ettaka nti liri olambula n'otandika kwetooloolera kutambula mu sumbalala. Tebinyuma ebyo. So akabojjambolo nako kitundu ku mmana era kasangibwa mu mmana munda. Then waliwo we tufukira awo waveeko waliwo obutuli bubiri ku mmana y'omukyala ewava omusulo n'ewava amazzi gano aga ttaapu.
bw'obanga omuzinnye n'amansula. Gano nno amazzi agataapu abakyala naffe ffennyini abamu tukikonfuzinga nti gava we tufukira. Nedda mukwano, we tufukira walala ate era n'ago amazzi we gava walala. So bw'oba omuzina mu mmana munda waliwo kye tuyita gispooti y'omukyala. Gispooti simanyi bwe nniza kikuleetera mu Luganda n'okitegeera. Naye kitundu mu mmana nti bw'oba oyingizaayo olugalo lwo lutunudde waggulu, oluyingizaayo nga lutunudde waggulu, toluyingiza nga lutunudde wansi, n'oluyingizaayo olugalo lwo lwa wakati, waliwo ekintu ky'otuuka n'okwatako okiwulira nga kiringa nga kisponji. Kiyina texture eringa eri rough. Kuba mu mmana bw'okwatayo bw'oti owulira nti wonna wagonda. Naye waliwo w'otuuka n'okwata n'owulira nga texture yaawo eri so rough. Awo nno eyitibwa gispooti y'omukyala. Era bw'oba omuzina n'oyisaako omukira gwo ng'oguyisaako speed, kirinza okumuviirako okuleeta amazzi gali aga tap water oba agamansuka. Bw'oba nga oli muntu amanyi okukozesa olugalo, osobola okumuzinisa olugalo nga oluyisaawo nga lutunudde waggulu, n'obeera ng'olutambuza nga bw'olusonsekayo bw'ofulumya. Otandika mpola mpola nga bw'ozannyisa omusino paka bw'otuuka n'omumazisa. Mpola mpola nga bw'oyongeza speed paka bw'aleeta ago amazzi ge twagala okulabako oba ge mbagambye ago ge bafuka ag'oku buliri. Ekirala kye tulinza obutabuusa maaso eky'enkizo nnyo z'enfuli. Enfuli zino zisangibwa wa? Teri mukyala atalina nfuli nti n'ataasika kwe buli butini. Abaasika obisangako ng'alina ebigaaga bye nga byabala bulungi. Then omuntu ataasika kwe buli butini. Naye era nabwo tosobola bubuusa maaso, osobola okubukolamu omulimu. Kubanga waliwo n'abaami abali eyo ng'enfuli ezo tebamanyi na kye zikola ku mukyala. Bazinyumira bunyumiza sobola n'okugamba hani njagala nfuli. Naye nga ne bw'oba ozirina tamanyi kye zikola. Abasajja baffe oba abaami baffe bambi enfuli zaffe muziwe obudde kuba tutwala obudde zibasikira. Tetuzeesikira, tuba tuzisikira mmwe. Enfuli zino eno omukyala bw'oba omuzina osobola okuba ng'oziweeweetako oba ng'ozikwatako. N'omuba tonnamuzina nga mukyali wano mu romansi kye twandiyise foreplay nga mwetegekera akazannyo, ziwe obudde bambi. Zikwateko, ziweeweete, zikubyekubeko. Ne bw'oba omuzina osobola okufulumyayo omukira n'okubakubako ku nfuli okwo binyuma nnyo. Byongera obusomyo, buyongera obwagazi n'obuswandi. Nabuyita obusomyo munansonyiwe. Obuswandi. Kale kankome ku nfuli, munzikirize nkome wano olwaleero, naye nga sinnaba kugenda. Mbajjukiza nti tulina app yaffe eri ku Play Store bagiyita Senga Faith 256, downloading obeere ng'ofuna content yenna gw'olaba ku YouTube kuno eno. Gyali n'omulala tali wano eno muteekayo eri osobola okuba ng'omufuna. Gidownloading obeere nayo mu ssimu. Bw'oba tolina Play Store osobola okugenda ku Google n'oteekamu Senga Faith 256 APK oba ogifuna. Nja kuba mbateera ne linki yaayo mu description box ne mu comment section obeere ng'osobola ogenda n'odownloadinga app yaffe. Ate ggwe awuliridde ku app osobola okutusanga ku YouTube. Genda mu search engine teekamu Senga Faith 256 ojja kuba otufuna butereevu nga weegatta ku channel yaffe eya YouTube. Kale Omukama bankuumire, mbaagala nnyo, temujjanga okwo. Tulindirire ate video yaffe endala. Alina ekibuuzo kintere mu comment section mbeera nkuddamu. Gwowa app osobola okukireeta ekibuuzo kyo mu inbox yange ku WhatsApp eri +256 85 40 28 60. Tokuba ku ssimu eyo, essimu ya WhatsApp. Kuba ne bw'onaagikuba gw'ogenda okwogera naye talina by'amanyi, tajja kuddamu bwetaaga kumanya. So togikubako, wabula nsindikira WhatsApp message ng'olina ky'oyagala okumanya, kye weebuuza, kyewandiyagadde twongereko, kyewandiyagadde nsomeseeko, byonna oba osobola obintuusaako. Then gwe wa YouTube oteeka mu comment section just
Pozi woba oyagala okwogerako nange privately era nawe osobola okujja ku WhatsApp yange eyo. Kale Omukama bankuumire, mwebale kumpagira. Tebalabira subscribing omupya, kulayikinga n'okukomentinga video. Yeah.